This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Uganda wotudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. Shukra Herbal Solutions ekatwe beba kugumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga bakozesa eddagala ly'obutonde. Gw'atawaanyizibwa infection jangu ofune infection pills mu bunnambiro. Gw'omukyala ayagala okuseereza erigenda emugga jangu ofune ka wet and sweet ne ka mosquat owone okwogerwako nti emmere gy'ofumba yeesirira. Ate gwe ataakyalira nsiko twakukoleddeyo ka pulling oil wabula tulina n'akasenge akateeketeeka obulungi omuli ne basenga abakugu okukuyambako. Naawe omukyala ayagala okukola kibiini bw'aguuga twakoleddeyo ka clit oil k'osobola okweyunira. Omusajja gw'ofuna yadduka tulinawo kaggoonya abenga kuggwe kwafiira wabula Shukra yakoleddeyo ne ka superlock oba kayite nkusibiddaawo. Ate gwe omwami ayagala okuwangaala mu kisaawe Shukra yakuleetedde ka stamina booster ne ka strongman. Wamma bakutende nti omupiira gw'osamba tegwetaagako VAR. Ate n'ekyenjawulo gw'atayagala by'amasabo naye ng'otawaanyizibwa amajinni oba ng'okozesebwa by'otategeera jangu ku Shukra Herbal Solutions. Tulina Shaitwan Killer, Zait Zaitun, tulina Mukaali, Perfume Majimuwa, weesiiga eddogo n'amajinni ne bigenda. Byonna ojja kubisanga ku Shukra Herbal Solutions. Tusangibwa e Katwe kumpi ne Pure Waragi. Osobola okutukubirako ku noti 751 84 43 oba noti 777 74 85 73. Shukra Pure Herbal Solutions. Ale ruzungu kade kazo kutijikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoku ndimbuzi ndekuno ndyepo. Arabura babaddi abakyala. Wale somero mwenyebuto Katonda ya chembuto genda weji waminge. Oya baweereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa ina guno omugugwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanangalie munda yakasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Munsanze Black Sugar ntaiza mutaize. Angayagala kuyola musumba wange wano. Musumba namugambe esiye enkola y'emirimu. But Musumba, is he married? I've not asked him. Yeah, but he looks like he's married. The Musumba looks good, and it's worrying if he's not married. Kubanga he gyms. That is very, very evident. Yeah, his body is very well built. Yes. Yeah. So chegeza ne mchala Musumba yenna ayagala okujja. Alina okujja nga ali mu kano. Kakavu. You're not going to just come.
Omanyi edda abakyala babasumba they were like this. Like Nabekanyugawo bwekanyuzi. it's not that like their bodies abanga omubiri abanga gwe bawe enneema y'omubiri ne bagimuyira bwebasi era ng'omukyala w'omusumba tofaayo anti jjukira bagamba Katonda mbusima jangu nga bw'oli oba oyina ebbina oba tolina n'ennaku zino abakyala b'abasumba balina okuba n'ebbina nga balabika bulungi n'okuba n'ebbina olina okuba n'akawato olina okuba ng'okola wiigi edda bagamba nga mbutwambala nviiri za sitaani okimanyi naye bannaayo abantu b'eddiini babonyebonye alyoka n'enzaalibwa kati nviiri za sitaani bw'oteekako enjala oba malaaya bw'oba n'enviiri ng'oli musajja oba onywa enjaga oba mubbi kajja kakutanda obe n'ekirevu nga kino kino n'ekirevu naye kati omusumba kennyini yatula nagamba oil my beard in Jesus name noki oyiringa yes omusumba nno abadde atunnyonnyolamu eddiini ng'agamba abantu balina otandika okubeera mu intersection ya real world n'eddiini because now that is how the world is moving. Yes, please. Naye tosobola kwekubira mu real world yokka tosobola kwekubira ku ddiini yokka olina okulaba how do I fuse them byonna bibeere nga biri favorable bincomplimentinga nebikwata omulundi gumu kati that's what I usually tell people ne mu relationship ezedda zaaliwo naye kati weeri kati oyina like by default yes olina okuba omukyalo ow'empisa bategenda omusajja talina kukubanga abedda oba kategedde like the same applies to ddiini nze abantu kati olaba there was a time nazuka ku makya nenteekako ennyimba za gospel ewaka nenteeka ku Sunday I think it was last Sunday nenteekako ennyimba za gospel nateekako nze usually ennyimba zenjagala eza gospel omwoyo Pastor Bugembe ampisaawo Rema Namakula Suubi Chosen Becky noziteka ku repeat yes nenteekako live buli omu yajja ku live nga bannaye abadde ki kati mutima neŋŋamba oba webandaba banganza alina oba essabo ewantu same applies to your producer Kyemugambi n'agamba mbwa oyo ssebo omusajja musumba in my head I'm like gundi wali wantegekerayo abalogo wenva kuono nzire kwoli oba okitegeera like it's nze omanye nsaba gye nsabamu kasuku nze nsobola okuba nga ngenda kwebaka nengamba mukama bambi amberedde olunaku lwaleero nemwebaza newemba even if I don't speak tongues rather in tongues because luno olulimi lwenjogera Katonda alutegeera bulungi okitegeera naye atawulira n'omutima oba okitegeera so you just say God thank you yes ngamba bugambe banaye mukama ompisiza mu lunaku neyanzi like thank you God like apparently kati nga bondaba nga wennali in our first interview is not how I am now. Yeah. God has manifested himself in my life. Era nchiraba, era mwebaza. Nesaga mtu anteke ku pressure. Sikera munaku za bulijjo bakinimba Katonda nti ku Sunday ngenda kera. Obo kategedde. Mboli yakuteke ko pressure. Oyina saba misa ya kumacha. Simanya ngo boyina ne inze I can't even forget to eat. You want me to lie to Allah that I'm baita bata ngenze ndikusala buli kaseera n'abasala buli naku waliwo abafuna sugida waliwo abatajifuna kyogamba tajifuna ye abatasala oba kitegeera kati eyo pressure nze sijagala bannanga yambadde bubi nnyo bannaye Katonda amusaasire ansaasire kuki ojja kwambala engoye zo nga nnamba onsange ku mulyango gw'eggulu ndi nkubuulira koko that's the truth omulyango gw'eggulu anti kati gwe byoli mu kubala inze nyinza okuyimirira ne nkugamba sifulumyako kigambo kya bulimba mu kamwa kange tolimbangako bukyangambaawo era nze either kyekinjawula n'abantu oba ne kituwangaaza kubanga mpozi ko ng'ongambye nze ndi wa disclaimer mpozi ko ng'ongambye nti no bana tugenda bakasukuta omugamba booti wotangamba era njatuka nja mugamba oba kitegeera kati era bwe bagamba nti no abagenda mu ggulu olina okuba nga tolimbangako ngenda mama wange agenda muwala wange agenda because for me I was nurtured like that oyogera amazima ekiba kibe because what kikugasa kyo okujja n'ogamba abantu bannaye nze twasomanga n'abaana bannaye olwokubanga video etuuse talya bijanjaalo alina ulcers kawuwe katuuka yasooka mu layini y'ebijanjaalo oba mulimu binwivoz oba temuli yasookawo I have nothing to do ate webaleta ebyokulya nga walina something to do ate nga tofa ulcers zikutta wane oba kitegera kyeŋŋamba tosobola wulira muntu abaana abazirika ku ssomero tosobola wulira muntu nti yazirise n'azirikira mu balkoni n'agwa wansi eno n'afa azirika kumpi n'obuliri azirika kumpi n'edesiki kumpi oba kitegera lwaki tolina kwowulira nti yafudde waggulu n'azirika n'agwa eri kamunguluze n'amukwatawo n'azirika n'agwa eno
oba kitegeera like me I'm not fake wemba nalidde mba saalidde nanja tuka nkugambe kasuku sinnalya nsaba ku mmere mwaliyako ku Bini Weavers ku ssomero lyaffe ekyo kintu kyangobyako ku ssomero ekya Bini Weavers yes anti nze nali nzise naye bati nga nzize eri ne bagamba ndi kuyigiriza bano anti nze nali nsomera kumpi n'ewaffe St. Matia Mulumba w'Ekireka I think I was there for like a year kati waliwo time yatuuka bana esimu obubisigamba nti ntanishinga linnya lya ssomero just experiences because I mean era time yali eweddeko kati ndoza nga stoko oba kuba twali tubulayo nga weeks 2 buba buto they look like maggots nga bwa white we bati ku supu Bubini Weavers yes nga bwa white we bati ku supu kati waliwo restaurant ngeri ku opposite ne somero naye nga olina fuluma gate ya P7 kati fenga tutuma omuntu mu fence natugulira offers nga ogenda no chima posture noja nolya offers but tuza mu staff room we bati round oyo musomesa mujukira bali bamwita Mr. Levias asimwe ne batutekera kawunga mukataasa twali bawala batano ombali bamwita aine byona aine mbabazi Rona omulala nasamba Viola omulala natabi Genevieve omulala Bena erinya lira ndira bidde naye ndoza yali mukonjo Bena ne batutuza anti twali mbutwekoza tuli MP7 ne batu ate obuzibu nga kawunga buli mwana nokwatamu ne mbagamba tekigenda sobokaembagamba nze bakubiri mama nga ate mama wange ye muzadde buli muntu gwasaana nakulako okukola akantu n'ogamba omwana wange atayagala genda kusomera asigale oshegere yoyo mama wange nze nga nva kusomero ne mugamba bannaye bampadde ekibaluwa kino kibakuntumye naye nakoze bwenti ne bwenti naye we tujja kusomera bamunyivu nnyo no call me talk to me oli abere mu class ngasoma mugenda kunziriza sente zatasomye will you pay for those hours she has not been in class because she's missing out yes eno ne muogera nze kati okunyomesa nga tugenze waka that's how any parent should be nayo mikwano jange gye twakoze na je emisango baba kubira emigo kugunanka ku ssomero ku assembly si ku ssomero nze nange na muzeeyi wange si kyali nnyo naye nti tukwatagana naye kyemwagalako lumube yajja ku viddi ne bamugamba nti ankube n'abagamba ogwo si mulimu gwe mwe mujja mukuba mama wange ye n'agenda kati no mama wange ne wawulira bulizi nti mwankubye essomero lisaani era tebankubako nooza bwe yadde eri omusomesa n'amugamba okumanya nga mama wange banaye abato bange bayinza okubakozesa emirimu ku ssomero naye mama wange ajja n'abagamba oyo alina allergy tayagala yaddoyere ku sleeping rota tayagala obeereko agamba oyo alina allergy tayira kati nze eyo pressure banaye ey'eddiini olaba nze my man is a Muslim naye namugamba ebigambo bino wamanga ne mugamba nange wansanga banzalamu tata nga musiraamu naye nnywa walaji yes oli musiraamu yes naye ogenda kunzikiriza omwenge gwange sijja guvaako bwentyo mpoziko nga ntuuse nga nkooye but for now sinnagufunamu nnyo buzibu I'm still okay with it kirungi temwasanko nga ngudde temwasanko nga ntambudde nga ndi bwereere I drink meanwhile I buy sinywa mugadde agenda yes I buy. So if I'm buying and I'm drinking and I'm going back home, I'm finding my way back home, I feel like it's okay. And then go afuna mo omusajja nga nywedde because I become too sexy. Honey. Nancy sexy. Osegeera kati namugamba ne mugamba saaga temugeza ne mungamba mbolo okubanga oli mukyala Musa. Ate okusiiba onoosiiba? No. Tosiiba? Mpozi ko nsiiba waneno nga nebase kubanga nzuka late. No, that sikes goyaga kamunguluza nkube. Wakiriko nali badde mweru nyinzo nyuma nga nzirise gwe manyo omuntu azirise nga wa black. Obanga kiti. Sikibadde ntegeeza okole. Mbawo mufu wa masannyalaze manya amasanze nga gakubye. Gakuba ofuuka black. Asanze gakuba nga ndi mutole gakuba wano omukono gukanuka black. Oba kyovula mu face oli muddugavu because you are musana. Musana bizibu byansensi ekutuukako nooma jangu tusooke tuddemukko wano. We shifting chi. Osaasidde jjukira nze muddugavu kati. Ranka. Tukyagendera ddala mu maaso bannaye. Teeka wano booti. Okimanyi nti nno mbadde njagala kwogera naye nga saagala bagambe nti nno nevumya akasana olw'okuba ndi muddugavu
Ntikakuocha nnyo. Jukira already nze nina heat. Nyambadde jampa ndi muddugavu. Tomanyi nti omusana n'ebintu bya black ate byeyagala. Anti ate byeyagala. Ekiddugavu kisigaze eri ebbugumu. Which is not a good thing for me. Yeah, which is not. So how is love y'omwana w'olugave? Singa namanya. Njaga omanyi kana kati bagamba you want to take back time. Turn back the hand of time. Yes, omwana beni. Bano bonna deleting. Tewali era aliwo. Angamba nti bonna obeere nga tabamanyi. Sisagala mbere njagala mbere nga ansanze nga embuzi kwe kale yagisangako naye no wabula fucking shit mwana tomulya bintu bya kisiru naawe temutegedde kye ngamba wena omukazi wala okola sex it acts as if chikolawo nga eri membrane ekomawo does it return tekomawo naye omusanga like mufunda bulungi. So that is not virginity because women have primary virginity. For my case let's take it as virginity. That's for my case. We can't. You were not a virgin. That's it. Thank you. No, I was a virgin, but I had just given birth. No, just say you had taken long without like banging or getting laid. But long for you, long could be like how long? We need to know because well, we could say you had taken long and we are talking of 2 weeks or a month. But you know, there is something that shocked me. They are like boys or men that literally go 6 months without sex. Abasajja. Hey. Now that is a problem where they get obuzibu ne sexual erectile dysfunction. No sine ekyo. Kiriza gano omusajja abaludde okola sex teeka ddembe na kasabuni bali bati. Kaba kasabuni. Kasabuni bili wagamba blue band kala te bavumbulayo n'akaveera ka Rolex. Wano nga Rolex yakaggwamu. Waliyo ne ovacado omusanga ne ovana yakola obusabuni. Yes, eji enjuba problem. Kine cha yero. Yes. Nacho bakikozesa. Yes. Oba lotion. Naye n'okubanga tebalagala. Kati bwebuzibu kati balekera ogamba nti omusajja agenda ogamba nti ndudo having a sex nenga ye n'akasabuni bali batya, which is not a good thing. Otuuka wali eri mu real sex nga tokyasobola. Yeah, you can't sustain. Nga tokyasobola. And it's now the biggest problem for in women this it's country. possible. 6 months. Mukwano even 2 years. For a woman. For a woman it's possible. Omukazi asobola beera asobola funa urge naye mama nawe oba musego but anyway kole for my case like urge etera okujja naye nga ninawo partner and the thing is I've never been single all your life. Never. From the time I started having sex with Papa, there's always someone there. Yes. So your body count goes up to how long? Like how many men? Listen. Don't do it. No, touch kola chile. Nasala bakubalira. Tobala chileke. Bakubalira te no bamanyango bamanyi therefore. Only for men. Yes. Atono nga yo wakakati. You walk now. So, yes. So you date for long. Yeah. You've been long. Yeah. Oh, yeah, wow. I've dated a man for 9 years. Waliwo gonna dating her for 4 years. Just in mu period eno gye tubeera twawukaniramu ofuniramu replacement kati ngenda mpola ngendo genda nga nagenda dda. How do you date someone for 9 years and you break up? I didn't. For me, other people think it's not possible, but for me, I feel like if I'm paining, if we've dated for 9 years, kati oyo 9 years na dating and the pain started, we were having those hiccups for like consecutive 3 years. Kati in my head I'm like, okay, kati pain yeno webanga tekenderamu nga buli lunaku wabeerayo ekipya ekibi buli lunaku sigenda sobola nze kati nze nina obuzibu sigumira mu bufumbo bwe kigaana. No, nze n'obugumiikiriza tuli buno obugumiikiriza ono yenzi. You are apart. Yes. You don't have anywhere you meet. Tewali nze n'obugumiikiriza not at work not anywhere. Ne ku mulimu. Buli nze kasantuka ku mulimu nempulira kati nga munnyigiriza kigaanyi. Manyi n'obutasiibula ne ngenda bugenzi. Ne bakulinda. Mulaba omwezi ne gukwata omulala. Baddamu kuwulira. Nga jasindi walala. Nakati yagenda ddi ng'emyezi gyegi. Oyo yenze. Kubanga tulaba nti nno njasama. Simanyi kweddingana nnyo. Nkugambe nti bane kino kyokoze kikyamu leero naluli ate nze wentandika oyomba nawe ng'omanya relationship egenda. Kubanze siyomba mu relationship. Nze mukazi buli muntu gwe yali etaaze kuba kusaaga from day one paka day last. Kati nakayomba ne papa Jo. Ate yanyombeseza saayombe naye yanyombeseza.
era yanyombeseza nga ngamba enviri z'abaana zirabika bubi. That's the fight we had. Papa ina abaana. We have children. You have one child. Oyina abaana bameka? Nina abaana kati kandabe bali bana. Oh, so papa ina basatu gwomu. Nze ina basatu. Tekisoboka. Tekisoboka manyo ino mwana omuwala. Nina babiri. Just some simple thing angako. Nina babiri buza mama beda. You have a boy and a girl? Yeah. Oh wow. Kali ndoze byokuzaala wabivaako. Ngenda zaalira omugave. Nno zaala omwana. Ogenda zaala omwana mutuume Katende. Era omulenzi era ye Katende. Omuwala mutuume ki? Nakitende. Namakula. Namakula. Namakula ge manya agatambula. Ge gamanya. Namakula ne Katende. Ate nyinzo nyiga ne mutuma Katende Isaac. Bazi musiramu. Techeta. Manda Isaac eri abasiramu balitwala. The Isaacs that are Muslims. Nze no bachali bange mbagala. I named my children after them. I named my daughter after Slick Stewart. She's called who? Kavuma. Slick Stewart. You can ask why. No, you can ask why. Why? He's my very close friend. Ate yambererawo nga ndi lubuto. Kati atolo taata we. Auntie, we fell out nga nkyali lubuto, and this was the person who was there. Abo be banvuga n'okunvuga ne bantwala ngenda kuzaala. Slick Stewart and Roger. Atini bebandiko. Bambererawo wano muka exercise ko kutambula olusozi okukirira okwambuka nayambukiranga wa Atini nayambuka ku studio nokirira noddamu noyambuka bwentyo. Stewart mu lockdown nga agenda mu farm naleeta enanansi nagamba zino 3 muzitwale wa Shuga zino zibeera waneno nagula box y'amata najawuzaamu oba nagula 2 ngandya Waruna oyo kati oyo mu ku bantu be study erabira mu bulamu bwa Haruna Mubiro. Haruna naisijamu kati Haruna bwe nagendayo ngaalaba nzija nnyo nanteeka ku mmere ya bwereere ng'oli lubuto. Yes ng'era ate nga kintikka ngendayo kiro ssaawa eyo 7 nayina my very good close friend bamuyita Karoke yali kashiawe ng'akola night shift. N'ogenda mu nnyumya ne Karoke. Yes nga ntuulaawo n'akabuto kange n'abagaba bannaye omukyalo oyo bw'atuuka walli yamukwate. Nimamukuwa. Yes. Bambi Haruna. Kati nze omwana obeera omutuma Katende lwaki? Kubanga mugave ate nekirala nkwagala nnyo. Yes, why are you blushing? Oya ku mukolo gwange ogenda kubeerako. Yes. Naye ogenda kubeerako ng'oyambadde bulungi nnyo. Twakava mu misango ndeka. Nze kati mba musango mulala ngwa mulala mba mulala. No, kati ngwa mulala. Can I clear the air? Twali clearing the air kireke. Kale. Kireke kyagwa bannaye. Tetujja genda nga tutuula mu bigambo buli tacheka. Naye nze kati siba mulamu wa madamu. Oba mujjawe. Oba mula ati jukira abasajja baffe bombi bagave. Wamasibwe guli. Obeera musanji. Musanji be bantu nga bawasa mu family yemu. Obeera musanji we. Abasajja abakazi bajja kati ndi mujjawe kuba omwami wange ye Semakula omwami we ye Katende. Naye ate ngenda woza ntya kati niwati bannange wamasi kyekyo omwami wange ye Semakula era kati gwe mma nkuyita mwami. yasamira muli bannaye ate kati wemba ndeeta amazzi nga leeta nfukamira. Yes. Kati omukulu Semakula atuyita ddi ku kyemisana mbaga ebintu ebyo bw'obikola. Mwagala waffe waka kubanga Nazala yali ayagala osooka obbayo. Anti kati nze aba maama wange Nazala wange gwaba mami wo bamuyita Mama Madina. Mama Madina akuba piraawo era ewanyiize ye yakampeereza akantu nangamba ati kati bannaayi mutabani wange wamukoze eki ne mugamba mumwa guno nyazala omwogera tuti yakitegeera kyo ina omumwa akimanyi anyomberako mu kava nagamba ekyo tekiddamu nno okwasamira ekyo. Yes. Any family you're going to enjoy your life. Kati nkugambe you hit a jackpot. I know. Even in my afterlife, this is the family I will choose. Mama Madina gwe njagala beere Nazala wange, and I want Semakula to be my husband again.
Atannaloza kuwaluka fe tunoonye. Simanyi gyali. Bannayi abaana njagala betolole straight paka kuwalugave. Nina gye nava nakaaba nali simanyi bika gye nabiyigira. Kale ate nze buli lwe ndowooza ku bagave nfuna n'essanyu. Kuba mba nzijukira bwe nsanga kasuku ampayo ku ssente. Nasanga Misa Kisemakula n'agamba omwana ono yawaanya abagave n'ampa ssente. Omwami wange ye bannaayi amanyire okuŋŋa bannaayi leero kasikini kali too smooth kankasasule. Lwanduka lwakatende bwabiri abwawoza serukulu lengejja simanyi olangwira bompa akawala ng'ebbanja liwedde. Misa Kisi yakayimbaako omubala yagutuyimbiramu awo n'abaana b'olugave lwakuba nawo tobeeyalira n'obeebikka bakolaki gwe wagwa ku oyo abatuufu gye bali buuza kuba bayina naye by the way ndaba abantu mu comment section nga basanyufu waliwo omukyala bamwita Mrs. Semakula ku TikTok ye buli wamu buli wempaana abagave ndowooza olaba kati kitegedde I'm sitting in for madam. Yes, I'm just banaye kali akawuka nali kadese ne kakuluma kaleke kanuma ananyigawo bannange nina ebizibu bingi bw'okalaba kaleke nja kufuna engeri gyennyonnyola nti kannumye kaleke kanuma anti bayinza okugamba ate waliwo yakusimbye enjala. That's also another case. naye buli lwenda abaana abo babeera bazze kukola kinali njagala bakola wano kati bakyeki batuuze eri babeera ku lunch break bakola mirimu ki bali mu call center. I wanted the boss here to be my friend. I remember telling you that. Boss ali busy. Aba busy, he's now out out YouTube, of the country. ku bulango. Nja kubuulira. Nja kubuulira, but he's now out of the country. Anjukira Sendi kati tuli tuti. Sendi naye yalimpadde obulango bwa ride nawe yabutuwa. Sirowooza. Yanchawa. Teyakuchawa naye. Your portfolio si yagiina kati. Agiina waali. Reshuffles happen every day. Okay. Yes. Kati ate ayina gy'atudde ate walala. Ampa obulango. Awo yavaawo. By the way, Miss Sendi, I last saw him ku show ya Pastor Bugembe ng'oli ku ggulu. You know, he looks like an angel Gabriel. Aida. Yeah. Moninga Gabriel ngali wali eri. Just walobula kukola bati. N'abantu bawago kimanyi Kasuku nobeera nga ffe tukutwala mu ggulu nga bululu be bukutwaza oyingira. Nga bagambye vote for Kasuku to go to heaven. Abantu beeyongera Kasuku kwolo. Basobola votinga ne bagamba. Wali audience kyali kitya? Amataalo gazze gankubyemu kati. Obuzibu kiganze ni muddugavu watu saakundaba. Ne nali nsituse. Nempanika bwenti nengamba Kasuku. Ngampulira Zubeda Kasuku ntumiraako. Yakikola. No. Zubeda yayogera nti Kasuku ntumiraako. Omwana oyo wakitalekerawo ebintu by'ekisimu. Banaye baawaga nali ntudde nze Shira Price, Zubeda, Chichi. Nalongole wisi. Nalongoye. And then we took a shot for you being in heaven. Cheers. Yes, I was cheering with Uncle Sandy. Secha Uncle Chinamwisa bulungi. Checho ye Uncle Sandy musajja mukulu. Naye ate wamala n'okutuka. Tugenda okuddawo okuwulira ng'ovuddeko. Sandy nangamba abadde kiire muga kati olwagenda. Era twagenda okuddamu okyusa okukeberako ng'ofulumya ogenda. Naye ate olowooza ngenze bya mirembe. Saagenda bya mirembe. Olinako wafuma. Mama wange yanfulumya yagamba ffe mutwale. Mama we yaliwo? Zubeda. Zubeda mukaddewo. N'agamba mufulumya. Ekitegeeza oli omuwala byayogera bituufu. Muwala ki? Oli omuwala agamba mbu Zubeda ye maama we. Oli omwowedda. No. Tomulaba ku TikTok okwo. Namulaba just ndowooza abamukolako interview bali baagala katambule. Ne bamugamba ndowooza nti oba amufaanana. I didn't even see any resemblance because I don't know. Bantu kwesiba kubagenda. Mazike kwemanyiza balambuzi. Bantu kulaba bagenda n'abesibako nti ndabye abewaffe tugende. Mbadde nkugamba nti kati olaba abaana abasinga bakaweza omwaka bajjano nga baana bato nga batini be bati. Kati babeetega. Be bamanyi baba beetega nze nti wano ndwawo tuulawo. Naye lwe simwesiga. Ate kano kantu kalamu. Naye kati leka nkubulire olaba si mu bubi. Naye bulaba omuwala alina enviri bwe zityo.
baba baavu totawaana baliwa ezo enviiri ezo is that z'abaana red banaku no that style is that red that braiding and then it's short okwo tekuli asukka 6,000 ku nviiri leba n'ebiviiri nga kwebiri but idea ate nga ziba zigenda mumalayo emyezi eja repair waagu mu kitundu nga bagenze ne baddamu ne bazirookinga enviiri ziba zirina kumalayo bbanga ki Black Sugar enviiri when I was plaiting my hair nze saagala kulaba growth mu nviiri zange ate jjukira my hair is weak oba ziraba ziri bange nkolamu ate nga sinkolemu nze enviiri zange kinene nnyo zamalangayo weeks 2 ku 3 ekinene nnyo ezikonera 3 mballe zitugo to the salon. No. That their hair takes 3 weeks. I said 3 months. 3 months. Yeah. Oh, wow. Kati waliwo n'abasiba annually. Eza Christmas. Nga basiba mwaka. Yes. Omuntu asobola okusiba enviiri mu mwaka. Yes. Penso. Omala mulaba nga asituse bw'ati abanga kakofiira n'ogamba yayambadde kambale. Kati ezo oli za 10. Oli kubanga kuliko bunene bwe bongerako. Akabaka paaka ko kabuneno buno obukalenze wansi. Akabaka paako babuyita buhayaki. Kati ezo yo ziweze 10. Okay. I wanted to ask you. You've seen on the internet Luwi Light and Senga Asidi. What's going on? What's the problem? Kati, I think abaana b'oku TikTok naddala abakola zi live baagala ani asinga osabula nze nsinga ovuma nze nsobola okusabula paka kusirika bwe bityo but people forget nti no oyinza okuba n'ekyokufiirwa ng'omuntu omu talina kyakola ki kyakufiirwa. I don't know what sparked their fight because nze nali nfiiriddwa naye bwe nzijjukirako emabega they were friends or if not so one had stood in to defend the other. Ani Senga Asidi yadifendingako Luwi ku nsonga ye ne Habiba side chick. Walinga bagambye Habibu anywa omwenge simanyanga beewola simanyanga nebikola bitya and all that inze I've had fights with my friends ne musaako yaffe eno ne tufunamu obutakkaanya ne nkuwamu obudde n'obeerako gy'oli seeta akujja kugamba nti nno nakugulira emmere egindi because obwo buntu butono nnyo ne kati abamu it's a big deal for them. I bought for you food while you're defending me and then people are not used to doing good things just for yayagala kasuku muwa akantu bwemba nina ekizibu kya million alina okuba nga ajimpa bw'atajimpa aba fake friend you can choose not to give him akantu n'olaba oba taakole kantu ku YouTube ye kubanga siggwe yasooka omuwa akantu ate siggwe akamuwa buli lunaku ate siggwe ojja osemba oba okategedde yono ntulwasa yono ntizubeda kubanga twaligambye banaye Shuga wataba kasuku akantu tekatambula banga kiri emaze nga siriyo hati wakinze kinyiza we makusabye 10 nga tolina nali nazikuteresaawa wezimbulidde gwozijjawa oba kitegeera kati bwe buziwe bali bo obuziwe bali nasimanyi kwe bwava naye ndowooza bad disagreeing on something and instead of maybe either Luwi keeping quiet oba Senga Asidi okusirika bonna bayagala kwekakasa they went all out and then kivulu kyammwe sategera bulungi kuba ekivu kyaffe kyaleka ekyamu bajja ku kivulu kya oli fake friend ante waŋŋamba ekivulu kya muyero kyaliyo naliwa nga 25 last month naye tugenda kola edition oba weya wazaayi andi baali bagamba nti ekivulu kyabasala mbu tekyakola bulungi era musajja wange Jenkins yayogerako Luwi Light kati amusikemu akataago yamuwa anti yes ayinza bbanga teyayogerako tozze ku kifo Jenkins ki ekikwogeza nti kyatusala nga totuuse ku location sinzira ku bifaananyi bye twali tulaba olaba event eyo nze yayita bannamawulire bakavaringa before nga abantu tebanaba kujja n'abantu nga bazze naye twawangaala like twabeerawo for some time abantu nga balina okudda ewaka abantu abatusupportinga kati nga Zubeda yavaawo mangu abamu abakwata content tebakwata party nga waali naye yaliwo okitegeera and then when we organizinga olaba kuva wali eri kweyo pavement eyo paka nga wano wetuli ye space gye twali tu organizinze era abantu mpaka kulira ettaala actually kulira ettaala ne kulina ettaala jangu osalize waneeno that's what we had organized kati oŋŋamba otya kitusaze okitegeera abagula emmeeza ne bazigula abajja ne bajja oba okitegeera the place we had people
of our expectations kubanga tulina itwatuka ne tugamba ekifo kitono abaguze ordinary tickets bangi tulekerawo zikola ki ozitunda era ne tu announcinga nti ordinary tickets are out of sale ab'emmeeza nga betuukiridde batuwadde sente nabo ne bajja lwakuba nti ab'emmeeza abamu they didn't turn up kuba Don Christo yali mu ggwanga waliwo omwana bamwita Horace tali mu ggwanga Salongo okola mu Japan katwe tatera kutambula most on Fridays because musiraamu oba kitegeera so nali sitegeera and then also we had a miscommunication initially the concert the conference date was on the 25th ne bakikyusa because I think they had an event at the location ne batuwamu 24th abantu ate ne basigala nga batambuza 25th that was also a miscommunication eyaliwo and I think abali mu kutambuza they didn't kutambuza enough okutegeeza abantu nti it's the 24th but people bought the tickets lwaki wekiba kyatusala kyewanavayo muntu agamba oba wali question nti mmanja ba Shuga oba ba Luwi lwaki service provider yenakala aveeyo agambe titubanja kubanga kyabasala tebasobola tusasula and yet we paid even before the event like twasasula zero balance netuuka ne tukula oyo muntu aba takoze kubanga we didn't have a certain account tuno tujje we didn't have a sponsor nti abatuwadde tutadde munno zenyini zetwatunda zetwajjako ne tusasula nezikola ebirala nezetwasigazaako nezebangamba nti nabba kitegedde yes kikivu kiba tekyatusala kyova olaba kinyuma nnyo nze I do nkola amawulire olugambo lw'abaserebu ku radio 4 naye mba nalukola sikola lugambo ku event gye sitalinyeeko toyogera kyabaddeyo yes kubanga sikimanyi mpozi nga reporter atudde nanyinyonnyola byajjeeyo okitegeera bannaayo obukanze bungi nnyo obundiko ate kintawaanya okay kati tugende mu maaso okitegeera kye ŋŋamba so nze era ekivulu bw'okindabamu manya teekadde ngenda kyogerako bondaba mu kivulu so what happened was I think they must have had an argument era still probably on the event siri sure kyali kibakayanya ne bayinza okuba nga kyebatakkaanyaako is probably not supporting each other or something oba naye nze mu kusooka okulaba nasooka kulaba nga Senga oba yali agamba Luwi don't even try to go there bobo onontambala don't even what try to go there kale ate nga already baleese ebifaananyi n'ebifaananyi byo bwobwerere n'okusaidia Luwi nina ebifaananyi byo nina kino Luwi alina ebifaananyi ngaali bwerere both like of them ebyalikinga yes she has leaked nudes yes I've never seen anti gundi nudzizezo zibagamba mbuno okuzibuzaabuza oba mboba ne bafu oba kubuzaabuza eza Biba mboba bafulumye eza Luwi something like that kuba neza Biba jukira zafuluma just ezatambula ne waliwo ezafulumira which is not a good thing but of course did she have a great body I don't know according to you but she has a nice body ne waba ayambadde engoye nesobola okukulagako ku bifaananyi bye ndaganda be abulandeka ba so she has a nice body and she's a mother okitegeera okuba n'ogwo omubiri ng'oli mama kandi batandika okwewanyisiganya ebisongovu buli batandika okujjayo data wa munne so singa nze ondaba nina abantu abagezaako kunkulyako amawulire oli najja n'agamba Shuga mubanja kino bwe sitayogera tekitambula naye bwe njogera nkisipaakinga kitegeeza oli balina omunoonya bamubuuze kati bakome bagambe yagambye nange nzire mu kugamba noli bamugambe ate kimanyi Shuga yagambye bwati ekyo kasita nakiyiga nowona nempona nemmanya nti waliwo namukaddeyo waba takwogeddeeko ku live ye tetambula amala kwogerako nti okay kayogere mpaka lwanaayogera ekintu ekinajja ne kimukubya kubanga nze sijja kukuba nziruke mba nja kukuba nsigalewo twetwale ku polisi mbagambe ekikkubiza oli mwetegefu omuntu kwagete kino nekintulamu bulungi bamanyi gye baleera mbakubeera tebagenda kulopa because they know they are in wrong nkusanga nenkusimula ate nkube wantu nga enkya bajja tegeera nti bakkubye sisobola kukuba mukube mu lubuto and remember your face is already disorganized because why are you talking about my man why are you talking about me you've lost count of your age oli mukwogera kuba musaayi muto but now don't you think it has gotten so bloody nalabye ntaata wa Luwi bamuleesa anti kubanga oli yaleeta mama wa Senga Asidi noli yamuleeta
Allah. Scratch my back, I scratch your back. Yamuleta namutekayo. Kati ate. But the problem is the friends we have. Lwaki wemba nnyombe ne kasuku mikwano gyo gimpadda tewo. Mikwano gyange ne gikuwadda tewange. Why? Bani ebintu ebyo nabirayo ne ngamba. Because olowooza babijjawa. Omuntu aba mu bantu baffe bennyini. Omuntu aba mukwano gwo. Kati nganze wendi mukwano gwo nenda bantu noyomba n'omuntu nga te njagala bikulabise. Oshagera kandi mga oyo nno gwe muliko okayana kikankwereze chati zenga nga nsabiriza nemuwa ne bateekayo oba kitegeera noli n'agamba kubanga nze bintuuseeko. That's how I got people's nudes. Oli n'agamba akawala lwaki kakwesibyeko nnyo ng'ate kampeereza bineno nkaweeyo emitwalo 5 ne bakuweereza essapatu y'omuntu. Sapatu kyeki? Beeri nga lyakulukuta. Bw'oba omwambaza lwappeera oba teweeraliikirira nti onookwata ku bbeeri anti ddyo libeera. Omala gateekako kankuteekeko kasa teriri wano. Naye kyesitategeera maani olutalo lwavaawa. Abantu abali omuntu yambeko omuntu nnyonnyole. Olutalo lwa Senga Asidi ne Luwi Light luvaawa. Kuba baaba obukambwe bwe baliko bonna. Kubanga I think Luwi was trying to defend the show which was not even needed. Nga Senga tuwa updates. Jekivulo kyasaze. If not someone was giving updates on the platform. Kubola Senga kyakola atekako live gwe nojja n'oyogera. Osobola kujja n'omugamba nze kasuku yankoze kino njagala kwogera n'agamba kaakati buno obudde tubuweemu Shuga ayina byayagala kuwa kasukubi ne kabata. That's what he does. Gwoba olina fitinayo nga tosobola kukuma live yo oba tolina bantu bamala gende ewa Kabaata obibaloyo abaffe ku TikTok yakuteekayo. Yes, gende ewa Deshi omugambe nze siikula fitina ye nga akuteekayo. Deshi ye alina akantu kakola yeeyambaza katuuni n'abeerawo gwe n'okalakata. Waliwo ne Deno TikTok, Mr TikTok Deno. Bonna abo gwe bali awo abantu gw'ogenda bugenzi n'otuulako n'osabula muntu wo. Ate kye bakola ekirungi baleta sayidi zonna. Deno bw'omala osabula nga bakuzza nagobadde osabula nga bamuwa oba nga bateekako mwembi n'olyoka owulira awo endongo neziryoka zidde okunywa. Kwata nnyoko naawe kwata jjajjaawo kwata bakadde bo. Abaana beekalakato nze olebere nga yakatandika nga siwummula buli kiro ku 9 babawo olutalo lw'ennina nga kwoli nakulabanga buli kiro ku 9 nebuuzo n'omwana yeebaka ssaawa nga wabawa nti ansiikudde era banne nkubulire laavu etereeza ebintu bingi. I don't have that time. That time you want me to come and fight, I'm coming. As in coming. Yes. Bad Black si lwali twogerako ku makya. Bad Black yatwetondedde ffenna. N'agamba yakola gundi, I think it's now some days ago. N'agamba she posted at 3:48 nti asaba bamwetondera bannayuganda bonna banyiizizza. Yali tamanyi tubudde bo osobola okufuna omusajja nga mukakkamu mugonvu mulungi ng'akumazisa. Yomba n'abantu nzisaze nayo era buli bankubira nakubira nagamba Shuga soko ojje ku live nomwaba naye oluusi kati nno papa yabakwata abagamba ono yeebase nga ngudde eri ekikoowukoowu okudda engulu kasana kamala kunja kako. What he does agulawo oluggi lw'oku balcony kati abakasana ekankubako nga mmanya nti bukedde otherwise ndi wakunyeenya bwenti. Kati awo wonna nga mwasuze mwegatta. Ate jjukira nkalumadde sirinda lwa 6 banaye obuwuka nga bwagala kunyingira banaye. Toyina ki? Nkalumadde sirinda lwa 6 every day and my menstruation cycle is very friendly. It's short. We have a day off. Just a day. No, you can't have a menstruation cycle of just a day. I also thought I had a problem. Nendoza nina hormonal imbalance. I've done everything. It's just one day like this. Yes, when chidaba kumache oregolo techibao. Kati ate waliwo n'obukerenda in case you want it that day. Osolo kamera 8 hours before and then you pause the periods and get them in your free time. Awona nga mufaaki. Oh wow.
Ronnie kitegedde. You get it? You get it? Hours before. You get it? You get it? Ochageera. If you don't get kali it. Nze bba wange taba nko ku padi yange. Tamanyi obamba zoba sibadi like because in my head I feel like it's Eve. For like you're in your issues. Yeah. Like ew. Yeah. Kati era nfuba okola tagirabangako. Aziraba mu socket nga weziri because we buy them. You buy them. Ate ziba nyingi. Yes, we buy them. Ngeno zigula abako. Hey, I literally do everything with my mind. Nagambe watabaako ampereza ki? Ampereza mulamu wange. Era mulamu wange yandese. Because he's preparing for his BBS show. Kutucha chanje. Eyo sinanka jakola. Simon. Your producer. Your producer why? Yeah. Okay. Naye, Banange, with the backdrop of that battle between Senga Asidi and Luwi Light, banaye batukakanye ku busungu. Nalabye taata wa Luwi Light obakale gwe baga nti ye taata we. Haina gendo owulira Senga Asidi ayinako yakoze anti olaba but si mu bubi because me ngenda kugamba amazima. Luwi muntu wange. Kyokka ate ne Senga ki? Muntu wa. Oshagera. Chovora banze ndi eno. Ate the fights, my boo doesn't like them. Yeah. So that is why I'm this way. Naye, bobo no yingira olutalo. Nze naddala omuntu gwe mmanyize omuntu wobo. Wemba nkumanyi nkoze ekintu. I'll text you and tell you what you did is wrong. I'm not happy with you. I appreciate if you do the same. Okitegera. Kubanga mu lutalo tosa kungamba kasuku mutu genda lwana. Ongambe mbwa ate muri mayinja mukwano nja kuluma bwe njagala okuluma nja kukuba ejjinja ate wenjagadde kubanga bino bya kusinga temuli mu bya kubulira bobo olwana mbwa tugenda lwana bannaye musembeze yeri obutebe no wenga kwata nja kusimula. So for you the advice is abantu nga bemanyi call this one because if you've seen me bitter with anyone I don't know this person and this person has literally come out to like make me feel bad simumanyi sikulabangako otudde ovuma Shuga ovumye omwana we ovumye mama we ovumye abamuzala byasubiro zala gwa amuzina oshegera. So for me as a person gwe yegatta naye okay tuyambe tweyanziza. So for me as a person oyo omuntu muvirayo bubi era oyo omuntu gwe simanyi bwe bampeereza gasiyawo nga wanja samidde mukwano manyamba ngenda kuyira lebe kuba sikumanyi tokola ki tomanyi ne kati bwe mankumanyi era mbanja kubuuza ate wabadde ofaaki nange wano nabadde nakoze eki mpaka ate nga naawondaze nti nno kyenkoze it's unworth awo nga tusumulula kati abaana bali eri balina ttiimu walabye akantu ke bakoze kasuku ke bagamba embuno ani eyasinga okutamako apo abantu ne bawandika abantu mu comment section tetulimu nebe tubaamu batukowe wadde batuwaaki nedda nabadde nsubira okwesanga mu times 100 oba tebamanyi wandika linnya lyange simanyi I want to pop this. Pop what? This is it painful? What? This car thing here. Which one? It is not. It's not? Can I pop it? No. Leave it. Omukyala nga ajja kapopinga. Bannaye ninda amuko Black Sugar ninda. Omukazi ajja kapopinga. Kasitooka ndaze. Naye bannaye nga tuggalawo okuva wano. Kyenjagala okugamba kiri beekiti. I'm kadi otanze n'okunkuba omugongo because you want simanyi njagala kukireeta in such a way that I really don't want to interfere with people's business because these days ndi nnyo mu by'okunoonya ssente. I found myself in a position where I get to appreciate when you spend your money. Manyi tewali kintu kiwa ssanyu nga kubeera ne ssente zo n'oga nti mpaayo kino. I know. You know and they're feeding in Jimani. The joy that comes with that is quite a bit different. So, like I was saying, one, abantu nga abadde ba mukwano nga boogambye boogere. I'm not happy with this. Everything shouldn't come online. That is one. Two, I don't know how, like you've said, you cannot tell someone warwana, but I have a particular soft spot for like parents, I know. for like children. And then there's this part where
I don't know if the post was AI or something where they said, I'm sorry to mention, naye mwami wa Luwi, ne bagamba nti no, where side, and then Luwi comes out to clarify it, ng'alaga nti no kyaliwo naye tekyaliwo, like I don't know, kubanga nze leka nkubulira olaba nze koko, newe bakukwata ngo newopa maawo, mbagamba sizeewo chocolate. Oba gwe tobimanyi. Oyo chocolate, nsano mukwata ne mga omuwulira chocolate. Hago simazi. Sibi. Okitegedde. Nze omuntu wange nfa naye. Aba mutuufu 18. Okitegedde. But then also, why these people have not even met? Why could they be so bitter with each other like that? I think that's a reason why, because they've not met. But also, I don't know. Kubanga nza olaba abantu bayogera nyine bagamba mugenda kwawukana nga muvudde mu kivulu era nze nabagamba wadde mwanzi bisiza ssente. We are going to do another edition of the show. Mukaka sente neri abantu nga tebaawukana. Fenna bana tuddayo kola sheyo. Next year. Yes. Tugenda kuddamu tugikole in a bigger place and a better place. That this show we shall even advertise it. Tugenda kujja tukuwa obulango Kasuku live. Anyway, naye ebisigadde abantu abaagala okutwala beetwale. Nze lwakuba ennaku zino kale nina neŋŋamba naye. Nze sikulaba nkonga weetwala n'omuntu yenna. Neetwalanga edda. Naye lwakuba kati olaba okuze. Nina ne bendaba okwo ku internet. Waliwo ojjuza adde banvuma. Naye kati ogenda n'okeera profile ye nga munaku. I know. No akati oleekana naye lwaki. Okitegeera. Ekyobugagga kyalina. Nange nalabye posti oli omuvubuka tolooza teyagijjeeyo. Yagijjeeyo. Nali nakatuuka ewaka nga nkyagi-sharing kuba yagambye mbu ye yanfunira omusajja wange. Ne njimuweereza ne mugamba ono omwami omumanye kuba agambye ye yakumpa. Mba njimuweereza ngamba nga posti sigiraba eri unavailable. Yagijjeeyo. Teriiyo. Ate kati ebyo ebintu byonna obiraba. Awo otula wansi n'oga nti agenza ate ne yeegattamu asinga. Kyembadde nkugamba agenze nanywa kabbiya asinga batera okumbuuza ennaku zino ng'obeera nnyo ewaka kasiko kimanyi nti kati ekinzija ewaka kujja mu shoyo kyekinzija ewaka otherwise I would be home nembeera ne bba wange paka ssaawa za tucacance before the time ne muwaako nagenda ku show nga ali all comfortable anti agenda mukyaza leero leero ne muwaako agenda okgenda mu show ngali comfortable ngambemu bigumu nnyo but that is not obscene. Yes, it's okay. It's fine. But minus that we enjoy the drama and tufuna team category team chi. The team Amos Lovins. Wanda mu video. Nakulaba. How did I perform? Shuga we yagalidde mu ggwanga lino tugende tujjeyo sente ziri. Yes. So that's what real friends do. Exactly. And then obochegera kyengamba. And then you expect kati ebintu ye mutukere kumacha. Kati nyabo nakukola bwenti oboche like agamanyi sigayina. But that's what's up. Keep enjoying the drama. And it's been a while. Yeah, it's been a while. Kasi kuba genya deo kumpa yo show. Nakuwayo. I think. Ate kati nakoza akantu ogenda tuwayo na next week. I'll give you next week. Okay, thank you. I'll be certain. Ne mbale nyagala mpegwe sagala kuwoli muwala. Bigambo no, ola kye twakoze mu gundo, ola kye twakoze mu show ku YouTube yaffe. Nsobola kyaza omugenyi nzeka naye asobola mukyaza yekka. Naye mmalaga muwa. Kuba kale njagala naye batandika omumanya. Mama nyabo jango bijjeko. Gwe. Jango bijjeko. Kali akawala kajja kutabukira wano bijjeko. Jako mbere bulungi mwera. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kigwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye munda y'akasajja kasendi kalimba bannange